singa banzita leero baba banzitidde mazima. Naye olowooza ndiwulira ntya ng'ekintu kyenviiridde ate gwe otuuse eno n'okitunda kubanga oyagala obusente obutono. Ekitiibwa okifuna lwa bwesimbu kye bayita integrity. So have an integrity mark. Aba nkyali mukulembeze wammwe mumanye nti nja kubeera mukambwe nnyo ku bulyake, nja kubeera mukambwe nnyo ku bubbi, nja kubeera mukambwe nnyo ku bantu abagezaako okuzanyisa omusaayi gw'abaana abantu. Bwe bamala okutemula omunadiini batemula mukulembeze wa nnono. Bamala okutemula omukulembeze wa nnono batula okutemula muntu wa bulijjo. Tewali ali safe mu ggwanga lyaffe. Eri mu kavuyo nti obutemu bugenda bweyongera buli lunaku olukya. Wakiso ne gavana w'e Masaka n'abakulembeze ba local government mwenna, ba mayors, ba councillors, Sebe Secretary General n'abakulembeze b'ekitebe kino mwenna, ba member baffe mwenna, ba foot soldiers, bannamawulire, ba online journalists, basebo ne banyabo, nsanyuse nnyo balaba olunaku lwa leero. Olunaku lwa leero lwa ssanyu nate. Newankubadde ensi eri mu kavuyo nti obutemu bugenda bweyongera buli lunaku olukya. Nga bwe tubadde tugamba nti tewali ali safe mu ggwanga lyaffe. Bwe bamala okutemula omunadiini batemula mukulembeze wa nnono. Bwe bamala okutemula omukulembeze wa nnono batula okutemula muntu wa bulijjo. Tewali ali safe mu ggwanga lyaffe. Kyova olaba nti mu bye tukola kwe kulwana okukyusa embeera eno tubeere nga tulina right to life, nga tulina obulamu. Ndi musanyufu nti omulamwa okusinga obunene wano gwakwatagana. Kinsanyusiza nnyo ate okwatagana nga gutanyizibwa mmwe abakunga. Mu abakunga twabasindika ne tubagamba mugende mukunge bannayuganda bonna gye bali. Naye era ne tubasaba mukwatagane n'abakulembeze baffe abalondebwa tusobole okutambula nga tuli muntu omu. Twafunanga complaint abamu abakulembeze abalondebwa nga tebakolagana n'abakulembeze bakunga. Ebiseera ebirala abakunga nga tebakolagana n'abakulembeze abalondebwa. Era mu kunoonyereza nenzuula nti emu kuzaali ensonga enkulu kwe kwali okukayanira obufu. Kwe ogidde mukunga naye olabika oyagalako neesimbako. Ekyo nababulirawo nti kyekimu ku bizibu bye tusinza okubeera nabyo abantu abagujubanira ebifo. Nze njagala kubeera kansala wano nja kufa n'omuntu, njagala kubeera meya wano njagala kubeera MP wano nja kufa n'omuntu. Oba ebya struggle tebitambula birekeyo naye nga nze nfunye akafo kange. Tuddamu bategeeza nti akafo ako tekagenda kugasa nga Museven yakyafuga eggwanga lyaffe, mpozi ng'oyagala kakozesa kubba bubi. N'ebifo ebyo okubayamba okusobola okuweereza abantu bammwe n'okukyusa ensi yaffe nga tujje nakyemalira mu buyinza. Mandeeti yo gy'olina nga kansala, nga meeya, nga MP, obeere ng'osobola ojja ekisasayizinga mu mateeka. Basebo ne banyabo kye twali tubagamba mu ntandikwa kye tubagamba kati era kye tugenda okubagamba olubeerera. Struggle nanga temukwataganye ebejja kulwa. Ekitukuumye mu busibe buno emyaka kati genda 40 kwe kubanga ebiseera ebisinga oli bw'aba kutuddeko bwa kansala wakiri omulemesa n'oleka dikiteta n'ayitawo. Kati ate ne nakyemalira n'atumanya bwe yamanya nti kati okukomera tetukyali tya n'abasuulamu ssente. Olunaku lwono nsanyuse nnyo nti ndimusinkana bantu b'e Wakiso era ebigambo byange bijja kuba bitono naye bijja kuba straight. Naddala mu abakulembeze abalondebwa e Wakiso.
njagala okusiima ne kusekusiima abakulembeze mwenna abasigadde ku mulamwa mwebale nnyo mwebalire ddala abakulembeze abasigadde nga mukiikirira ekifaananyi kyaffe mwebale nnyo mwebalire ddala tubeera tubalaba nange mba mbalaba kuba ensi yajja erimu social media ne bwobeera wamwe ku kyalo tubeeta ebintu biraba tusanyuka nnyo bwe tulaba mu abakulembeze nga ofiisi zammwe tezabagulumiza ng'etaayi ne suuti ze mwambala tezabagulumiza wabula nga mukyali kyekyo kyekimu kye mwali ekirooto kyange kwe kulaba nga tetukyuse bassebo ne bannyabo abantu baffe baagala balabe oli Kyagulanyi gwe balaba mu kampeyini mwada nkunyingi baagala mwada oli gwe balaba mu kampeyini nga tugenze ne tubanyonnyola ebintu bye twali twagala okukola baagala tulabe nga babalabe nga gwe mulama gwe tuliko ate nabakola bubi naye nakola kituufu kuba nagamba abantu nti be bakama baffe ffe tuli basavanti kyetwajja tusuubiza abantu era tulina kusigala nga tuli basavanti mbeebaza abasigadde nga muli basavanti b'abantu mwebale nnyo mwebalire ddala ekyokuba nti simusigadde muli baweereza abantu yensonga lwaki tukyasobola okubeera ffenna wano ensonga lwaki mukyasobola okuyita mu bantu abantu ne babakubira emizira era ensonga egy'obbazaayo mu bantu nga mwagala okulondebwa mu kiseera kyekimu njagala okwogera ku bannaffe abamu abakikoze obutamanya abalala abakikozesa omululu ate abalala ne bakikozesa obuswavu abaagenda ewannakyemalira Museven nabagamba mu ntandikwa ne mbagamba this is not politics as usual bino si bye ebya bulijjo bino bya ddala twakwata emikono ne tugenda mu bantu nga tubabulira ebintu bye bimu byeni mukwogera kati njagala mwena mutunule emabega wange mulaba jayo flag eyo mulaba abaana abo bano abaana bonna battibwa tekuli yali yeesimbyewo tewali baali tebaagala bifo baali tebanoonya ssente baali baagala Uganda empya gye twabasuubiza era buli we twali tuziika bano abantu abogezi bonna bonna babasuubizanga Yasini Kauma samuziika nali mukomera naye bwe twali tuziika Rita oba bwe twali tuziika Franka twamusuubiza ntumugamba Frank kyetusobola okukola kyokka kwe kusigala ku mulamwa gw'oliko yengeri yokka gye tugenda okusasula ekitegeeza bwe tuva ku mulamwa guno tuba tuvudde tuba tuswaziza bano abantu n'abalala batalabika n'abaana abali mu makomero olunaku lwaleero bali mu kusasulira ffe okubeera comfortable kyetusobola okukola kwe kubeera integral kyetusobola okukola kwe kubeera abeesimbu so mwenna si bewakiso mwekka kati mwe bekwatiriza naye bangi nnyo mwe bakansala namwe abakulembeze abalondebwa ne mulowooza nti tubawadde bugagga tubadde genda kulya gwe obwesigwa bw'abantu bwe bakuwadde n'obanga abakuwadde ekyamaguzi n'okikwata n'osuba ettaayiyo n'ogenda ewa Museven n'ogamba nze gwe basindise kati ntemera ebyo tebijja kukola nabawooninga ne bagamba sigenda kubiikirira muntu yenna kobeere mukwano gwange otya kobeere ng'oli mulungi otya kobeere ng'ofaanana bulungi kobeere wa kitiibwa otya sigenda kubiikirira muntu yenna endagano gye twakola twagikola mu lwatu mwensi eraba nateekayo bulago bwange so tetuusiruwaza abantu tuli ku musaayi gw'abantu bannayuganda batuteekamu essuubi twabayo ne tubagamba ebintu tebali kyamaanyi kye twetaaga kukola okujjako biyimirirako bassebo ne bannyabo yensonga lwaki njabagala bakutiramu abakulembeze abali wano kimbeera sibalaba naye nga mbalengera bangi kummwe babandeterako information naye nga beŋŋamba nti waliwo ne propaganda mungi bayinza okubeereta information naye nga bakuwaayira naye wenafuna evidence tetujja kulonzalonza tujja kukola ekituufu ekirina okukolebwa mulesa okwemulugunya kungi okumala ebbanga ddene naye nga bwe mbagamba tinga omukulembeze olina kutambulira ku evidence ate nabagamba ffe mu NUP mwenna asinga obunene n'asinga obutono ffenna twenkanankana ffenna tulina omugabo gwe gumu ku Uganda ate tulina obuvunanyizibwa bwe bumu ku Uganda naye n'okuvunanyizibwa tuvunanyizibwa kyekimu omukulembeze omu mwezi ensi ezaakulaakulana yawe ekyokulabirako naye nga kino ekyokulabirako kigenze kiweebwa mu mawanga gonna gonna amawanga China yali ebaddeko nga tadwali nga ffe mumanyi lwaki ekulaakulana e Japaani omuntu omukulembeze bw'ali enguzi
yeyejjayo yekka neyefumita n'ekiso kuba kya buswavu nnyo. China omukulembeze bw'ali enguzi sente zirina okuyamba abantu baze dizayi nga ye bamusiba mayisa oba kalabba. Wano ewaffe wokka wokka omukulembeze yanyagulula ate najja ne tumwongera ebitiibwa, si mu gavumenti ya Kyagulanyi. Waliwo n'omukulembeze omu batuula ne bannaabwe nga batandika revolution ne bagamba ki ekitulwanaganya ne bano betugobaganya nti Bulyake, Butemu, Bobi ne bakola endagaano bino tulagaana okubyewala nti ye nayina kuffe naawe atukulembera gwe tunakwatira mu kikolwa kino nti kiboneezo kyekino wayitambale nga munne yennyini nga yaluguddemu eri mutwe olikyali wange naye bwona okwatibwa mu nguzi munnange nja kuba sina kyakola. Mwina abakulembeze mubadde wano kakasa mwina muli attentive mugamba president agenda byogerako nja byogerako oyinza obikola n'otobyogerako. Mwena mumanyi tiwesibereddeewo wembadde nga ndi mu kutambuza firimu yaffe okwetoola ensi yonna. By the way, twebaze Katonda nti firimu yaffe eyanika nakyemalira Museven ebunye ensi yonna, era Museven kati be Uganda bafera naye takyafera nsi yonna yonna, bonna bamuguddeko nga bali mutwe. Naye nga mukyakuba engalo nkomyewo ndowooza mbaleetedde awaadi nsangawo ate amawano. Nasanze nga waliwo protest oba okwekalakasa okuli online. Omanyi kati Museven yalemesa abantu bonna okwekalakasa, ng'ovaayo ng'olwanyisa bubbi, abaana bakyali mu komera kati abaavaayo okwekalakasa nga bannabbanja babbye amabaati. So nasanzeyo okwekalakasa online nga bagiyita Uganda Parliament Exhibition, okusomasomako nga bagamba obuli bw'enguzi buli mu parliament tekyewunyisa. Anita Mongo tumumanyi ne banne beegabira zino. Anita Mongo akozesa 10,000 olunaku, waliwo ebiseera byeyegabira miliyoni 2 olunaku. Ngenda okusanga nga n'abakulembeze ab'omu opposition ate nga si balala wabula nga deputy president wange. Kati mukuba mu ngalo musanyusa nnyo. So kyabadde kyannaku naye nabagamba baganda bange sigenda kuzirikirira, era njagala ffenna tubeere mu kutya nange kennyini twewale sente z'omusolo. So sikiriza mu propaganda, nennoonyereza nenfuna evidence era nenfuna nempita meeting erimu abakulembeze bonna, aba deputy president bonna, abakulembeze b'ekibiina bonna, omuli leader of opposition, omuli secretary general, omuli deputy secretary general, n'abakulembeze ba MP bempa ekitiibwa nga bwe tukola bulijjo, nga bwe nakola nga bampadde information nti baleese obukadde 40 ne babawa ba MP ne bavaayo abamu ne bakkiriza. Ba Kagabo no we Kayunga isebte bandeke ne bakkiriza nti sente bazikiriza, era nitubabuliyo ekyokola sente muzizeeyo, abatazizaayo mu abalonzi nabo abakwasa. Nga kye nakola nga nfunye information nti waliwo bwe bawadde miliyoni 10 ne babyegaana. So bwe nakyanjudde mu lukiiko lw'abakulembeze bonna, era mukulu munnange mu kitiibwa nakkiriza bannange kituufu nenyigira mu Bulyake buno, kituufu sente zino twagenda nituzegabira. Sente meka? miliyoni 500,000. Ngekyennyike nti sente ezo sigamba nti bakitaddewo nga poliisi yoke wadde kikyamu, era nandikiwakanyiza nti naye kwe nazitaddewo nti buli leader of opposition anajja mbu yanazifuna. Nedda, wabula zino tuzewadde nga ffe binafusi, siza abaaliwo siza abaasookawo. Buli leader of opposition anafuna omukisa okujja wano anaateesa ddiiro eyiye. Ekyo basebo ne bannyabo kyabuwemu, ekyo kikyamu, sikanya nakyo. Era olukuŋŋaana lwamaliriza nga tugambye nti mukulu munnange, ekintu eky'obuntu bulamu omuntu kyolina okukola kwekola ebintu 3. Okusooka kwe kuzzaayo sente z'omusolo. Ekyokubiri kwe kwetondera Abanayuganda kuba eyo si ennono yaffe, pozi n'ekisembayo
kyekyo okulekulira ekifo ekyo ekyobwa commissioner kuba kyekyabaddemu emikulu. Bino mbyogera ku mukulu munange naye buli omu ku mmwe ali wano mukulembeze owa NUP. Eyo yengeri gye tuyisa omuntu yenna omuli w'enguzi, omuntu yenna eyenyigira mu bukyamu. Singa tubadde mu ghetto nandikiyise ekituufu kye bakiyita babuyita buki? Babuyita buki mu ghetto? Ne kakati tubere decent tubuyite bukenuzi. So ensonga ezo nzogerako si kukakanya deputy president wange kuba kyali deputy president wange, naye okubalaga nti ffenna tulina okwekakanya mu maaso g'abantu abatulonda. Era mukulu munnange yaweereddwa amagezi alekulie komishonera abantu ate tukomewo bupya. Njagala obbasaba bw'aba akoze ekintu eky'obuntu bulamu mumuwero kaminge. Twali twanirizaako abantu abasobezza abakoze bikyamu. Pozi nga takoze kikyamu. Naye manyi deputy president wange musajja wa kitiibwa. So bw'anaaba akkiriza ddala mu kitiibwa then ajja kukola ekintu ekyekitiibwa. Njagala obategeeza mu abantu b'ewa Kiso naddala mu abantu ba wano baganda bannange mulina okumanya nti tulina omulimu ogw'amaanyi okwerepresentinga obupya. Bangi abaasookawo baayonoona erinnya lyaffe ne batuyita ab'enkwe, ne batuyita abalyake, ne batuyita abayaayi. Tulina obuvunaanyizibwa okukyusa ekifaananyi ekyo. Ffe wano ekitubeezawo kyekitiibwa kyobola tuyima nti ekitiibwa kya Buganda kyava dda. Ekitiibwa kyekitubeezawo, ekitiibwa tekitegeeza kubeera na ssente, ekitiibwa tekitegeeza kubeera. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 757 93 86 61 ne noti 751 55 91 93. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssenjale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzaamu essuubi.